منهج الأسرة السليمة منهج الأسرة السليم programu ya maka malongoofu nga yensibuko y'okubawo kw'eddiini maka omubaka n'asomesa sallallahu alayhi wasallama amaka matuufu gatandika gatya gafundikira gatya fi liqaat as-sabiqat ensisinkana ze tubadde tujja tusisinkana twogedde ebintu bingi waliwo bwe twatandikira ekinyuso ekinene obuvunaanyizibwa bw'omusajja eri mukazi we mu maka ge n'obuvunaanyizibwa bw'omukyala eri bbaawe mu maka ge awo wagenda okuba ebibuuzo byammwe mwebiriri nga mwemirire mu maaso g'Oweekitiibwa Rabbana subhanahu wa ta'ala oyogere ku omukyala bwe waddukanya amaka ga bbaawo ne bbaawo yennyini naawe omusajja wagaddukanya otya ne mukazi wo n'abaana bo awo bw'oliyitawo oba oliawo ma ba'da dhalika aisarun ebinaddako bijja kuba byangu ne tujja omulundi ogwaggwa ne twogera ku taaddudu zawjat okuba n'abakyala abangi abasukka mu omu buli ayagala okwongerako biki by'oteekeddwa okugoberera wabayyantu kulla amrin au kulla shay'in nennyonnyola buli kimu kyateekeddwa okukola wara'ayna shurut ne tulaba obukwakkulizo atannaba kwongerako bw'oteekeddwa okuba nawo oyongere ku mukyala so si kufuna maanyi ne gakuwaga n'ojja n'oyongerako bwongezi wa min hadhihi shurut mu bukwakkulizo buno twagamba akasooka twagamba ki tandikirawo bw'oyagadde bemba nga mwaliwo ng'abantu nam mashini eteekwa kubanga ekola bulungi mulaba nga ekyalagaya aje ye ekola bulungi muli owulira etambula etya mwalimu ethan mashini enkasi eteekwa okuba nga etambuza bulungi abatuuze si kugiraba mukunkwata amunjake n'oyagala oyongereko ekyo twakiraba mu shurutun ataaddudi zawjat bw'oba oyagala kwongera ku mukyala tulaba ey'okubiri ezimu kuzo al-adl bainahunna olina okuba n'obwenkanya wakati w'abakyala abo wal-adli al-madhkuru obwenkanya bwe twogeddako laisa fi lhubb si mu kwagala okwagala teri akisobola walan tastati'u an ta'dila bayna nisa'in walau harastum temusobola Allah yakitugaana kitukisobola naye al-adli nafaqa endabirira wano wakati abali ekabasanda abali egombe abali ekasasa nga bw'obayisa bw'oyisa abali ekabaale busega eyo adiri baana beeri bambala n'abeeno bambala banywa bulungi hatha huwa ma yusama al-adl bainahun engoye bambala eri neeno bambala amma fi lhubb Allah yakitusonyiwa olina okulaba nti ani gwosinga okwagala wala tuzharu naye toyolesa kulaga oli nti ono gwosinga okwagala tugamba eyokusatu esembayo zaali nnyingi mu kujjukira tukoze ka flashback twalaba endala ku shurut at-ta'addud zawjat twalaba ki ayuha nnas twalaba bbiri zokka twalaba ki ekirala nafaka tugimaze nafaka era kitambulira mu nafaka as-sa'atu twakiyita sa'atun teeka okuba nga olinamu akanaalabirira amaka goyagala oba 3 4 5 oteeka okuba nga omanyi nti obirina obusobozi
liyunfik dhu sa'ati min sa'ati nayogera mu kitundu ekyo nti waliyasta'fifi alladhina lam yajidu nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli bw'oba tojja kusobola kubalabirira waliyasta'fifu beera mwegendereza ogume n'abo boolina ay ibqa ma'a wahida sigala n'omu hatta yughniyaka Allahu min fadli wanasitula muka sente kola amaka ag'okubiri kullu dhalika ta'lim al-Qur'an al-Karim min rabbil alamin ebyo njigiriza ya Qur'an okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala amma al-yawma olwali kitwagala okutunulako muntu ono agenze nga followinga nga awandiika ajja kuba sheikh munene mweyo babu mwogo muteeko ajja kuba mulungi nnyo bakiyita ahwalu shakhsiya embeera z'abantu lwaliro twagala kutunula ku kigamba ahkamul mawlud maana ahkamul mawlud tutegeeza ebikwatagana n'omwana gw'ozadde kuba enkasi yo bw'ebeera nga nywevu bulungi tugisuubira okukola ebyo funa omwana walakina ahkama allati tata'allaqu bilmawlud ennamula ezikwatagana n'omwana gwe tuvunye oba obufumbo obufuna shari'i mu mateeka n'omwana oteekwa kumutambuliza mu mateeka lidhalik yustahabbu kiba kirungi liman shahida alwilada abagenze n'akakasa nti omwana azaaliddwa nabanga omwana azaaliddwa yastahallu sarikhan n'avaayo n'okakasa nti mulamu ayanshira akhbara otegeeza amawulire ago liwalidihi kitaawe bw'aba nga taliiwo nti mukazi we azadde min assunna annabawiya wa min ahkami alilahi okunnyonnyola taata w'omwana omukubira akasimu nti mukyala we mukyala we azadde lidhalika qala rabbul alamin mukusanyusa amawulire taata w'omwana oyo qala rabbul alamina fabasharnahu bighulamin halim surati Saffat aya 10 Allah atugamba nti fabasharnahu taata w'omwana oyo twamusanyusa n'amawulire bighulamin halim mwana anaabeera mwana aqilun mahilun mwana ajja kuba mugezi kati kiba kitegeeza nti omwana gw'omutegeeza nti ozadde ekyana kyo kyeru kyana kyeru kinene mutegeeza amawulire ago kama qala rabbul alamin wabasharnahu bighulamin alhalim twamusanyusa taata w'omwana ani oyo Ibrahim alayhi salatu wassalam twamutegeeza amawulire nga tanaba na kumanya mwana we netumutegeeza amawulire tugenda kuwa omwana naye omwana oyo halimu mwana ajja kuba mugezi mwana ajja kuba Allah nayogera mu kitundu ekirala inna nubashiruka bighulamin alim inna nubashiruka bighulamin alim surat al-hijr 5:3 twamusanyusa omwana alim mwana ajja kubeera mumanyi twasanyusa taata we n'amawulire ago g'omwana nekijja mu Zakariya era Allah mayogera mu Zakariya wabasharnahu bighulamin ismuhu Yahya wabasharnahu Zakariya twamusanyusa wabasharnahu netumusanyusa bighulamin ismuhu Yahya omwana we baali bamuyita Yahya idhan min hadha almuntaliq tugamba bw'oba otegedde nti mukagundi azadde kitaawe nga taliiwo mutegeeze oyinza n'okutegeeza abalala amawulire ago omwana azaaliddwa mubitegedde obujulizi mbulabi
idhan Allah tugamba tusanyusa amawulire eri bazadde b'abaana abo naddala oyo yagenze eri okuzaala ategedde kuzaalibwa kw'omwana oyo kirungi otegeeza amawulire ago eri bekikwatako kama qala dhalika rabbuna fi kitabihi lkarim. nabwe kityo tugenda mu maaso gamu ahkamu mu ngeri efaanagana bwe omwana baba muzadde kirungi nnyo omwana ng'omuzadde tahanikahu atahanikahu kyeki tahanikahu kitegeeza damj attamra okwata entenge tamdaju tamratan gaye entende watusqihi bimai tamri wayakunu awwala ma yadkhulu fi batnihi fakita tahanikun. Ma maana tahanik? Okwata entende nogigaya nememetuka wataakhudhu hadha asarin obuwomerevu obwo watusqihi nobuteeka mu kamwa k'omwana wayakunu awwalu ma yadkhulu fi baytihi abini fi batnihi asiru tamri juiso yavudde mu ntende. Hadha huwa matlub wa hiya sunnatun. ama al-adhan ba'da wilada hadha lam yathbit. okumwazinira nga omwana agudde al-adhan fi udhuni al-yumna wal-iqamati fi udhuni al-yusra hadha لم يثبت عن النبي. وهناك أحاديث ضعيفة ولو أحاديث ضعيفة وكمازين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أذان بالحسن والحسين حديث ضعيف. وهناك اثنان ولو عند البر وأيضا ضعيفان نزنف ولم نجد الحديث ثابت عن النبي بآذان المولود. وقازن الأموانا ذالد في أذن اليمنى والإقامة في أذن اليسرى. لم يثبت هذا على النبي، لم يثبت هذا عن النبي، ولكن الأحاديث الموجودة ضعيفة كما ثبت ذلك. وقد قال ذلك إمام ابن القيم في كتابه يسمى تحفة الأولاد. إذا حديث موزيري تحفة الأولاد كتابه kirungi ddala abakisomye bikwatagana n'abaana. tuhfatul awlad aw al-mawlud, tuhfatul mawlud. هناك الحديث ضعيف إلى حديث نزنف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن للمولود يزين إلى أزالين. ذلك جاء الحديث أبي موسى الأشعري يقول ولد لي ولد بانزال يوم مرينزي ثم جئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نمستلب كولو نمريتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه نامتوم إبراهيم. فسماه إبراهيم مالو يلوان أبي موسى الأشعري أغمنت ولد لي ولد فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. بانزال الأموانا حديث إمام الترمذي بانزال الأموان ملينزي وجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه معنى يعني ناقواتين سيكو جموليزو يوانا سولا كليا أيها الناس. ولكن الذي فعل النبي بجيغاي وفنمو وتزي وتفدمو وتسقيه ومنيس وموانو ويكون أول ما يدخل في بطنه. انتين يبارك
Abi Musa Ash'ari aganti bamala okuzaala omwana omulenzi fa ataitu bihi nenzija naye ila nabi sallallahu alaihi wasallam fahannakahu bitamrin nagaye entende sallallahu alaihi wasallam najimulisa oba namunywesa otuzzo otyo bwe ine kifuba tomuwa mulala winzo musiga ekifuba mu butobwe naye nga sunna athabitun ani nabi nga bwe muwulira mbaka namunywesa wasammahu namutuma n'erinnya namutuma Ibrahim wa kana akbalu waladi yali omwana wange asooka kuyazaala Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Idhan hadha dalilu ala anna as-sunna thabita ani nabi tahkini الولد بالتمرين kumunywesa fadaa lahu baraka biyamala okumunywesa nasaba Allah kana kafuli akomukisa ngeri faragana bwetu mubitegera Yohanas. Idhan tuli ahkamul mawlud ensonga endala omwana oyo bwanga omuzadde tumaze okusaasanya amawulire mwana azaliddwa mina sunna ngabe kize mu Qur'an bitujirabye wakadhalik nokubanga tumulisa amazzi g'entende tumunywesa amazzi g'entende wabula tetumwazinira wabula yatambula ne hadisi dhuafa zitalina makulu weziri soloze yambisa mu mbeerayo kweza hadisi allati thabita ani nabi tumunywesa bunywesa ntende eyo yogayiza nebera awwalu ta'amahu au ta'amihi fi batnihi soso kuyingira mu lubuto lw'entende fatad'u lahu baraka usabi Allah kabaraki akanako biidhnihi subhanahu wa ta'ala. Idhan tusobola okukola ekyo fi sabi'i yawm sabi' in istata'ta dhalik olunaku lw'omusanvu sobola okukola ekyo in istata'ta dhalik Allah wabakuwadde obusobozi sobola okukikola ku lunaku lw'omusanvu wa halaqa ra'sahu in kana waladun n'omusalako n'enviiri mwana oyo omusalako enviiri bw'aba mulenzi watuzinahu au watuzinuhu n'ozipima watusaddaqahu bifidda oleta kaminzana akapima grams za gold no kaminzani kaba katono nnyo akapima grams katono ddala n'oziteekako n'oteekako akayinja kali aka grams zipima grams za gold kati grams enviiri ze zitowa zosasulamu sente ziva mu gramu ya gold emu. Mubitegedde in istata'ta dhalik bw'obanga osobodde genda ofune kaminzana akapima grams za gold bapima grams weekali kaba katono bwe bakakuwa teekako enviiri eno teekako akayinja kali aka grams ze zizitowa grams ezivaamu katugambe ti grams meka 2 grams za gold 2 zirimu sente meka emitwalo 8 zowaamu sente mu nviiri z'omwana oyo zirimu. Idhan eyo gye tukozesa bwe tuba nga tulina kaminzaani bwe tuba tetulina qaddir geraageranya nti mwana wange zino enviiri tolina gwoziguza wabula gwowaamu buwi nviiri n'ozisuula owaamu buwi n'ozisuula teri agenda kuzirya teri azikolamu piro teri agenda kuzitwala kati gwe kyokola ga nti enviiri zange omwana ono Allah gwampadde bi'awnihi wa tawfiqihi ngenda kuwaamu emitwalo 10 mathalan kwati emitwalo 10 ziwa abeetaavu sunna min sunani al-mawlud zikwatagana ku mwana omuzaale mwana akulenga yina akuze eddiini ddala bwalinga omutwalayo mu factory bamukole watandika na ddiini watandika na nkola ya ddiini n'omusaako edduwa dhikri azim al-ma'ruf ladai kulla wahidin
emanyikiddwa buli omu walakin at-tatbiqi sa'ab wadde gisomeramu eyo level si nyangu diki tugimanyi egambye etyo imamu waffe mwazinyi yo yinza obutagimanya falidhalika allahumma jannibna ash-shaytana وجنب الشيطان ما رزقتنا فاكتور نوجويرeza materials netandika okukola لذلك kati envire tuzisalako betu tupima obo ina kamizani falhamdulillah kola bwotyo grams 2 ezivudde mu nviri z'omwana beziba za gold mulimu sente mmeka 15 ezokwata n'owaayo mungeri fanagana betu shukura lillahi jalla wa ala thumma bitumala dhalik walakin at-tanbih huna kitusano kwewala halq ba'd wa talq al-ba'd okusala ku mwana waliwo abasala ku mwana enviri ezimu ne bazireka hadha yusamma qaz'u naha dhalika an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi qawlihi al-qaz'u haram salim bi nezitenkana jino ntono jino nyingi قال النبي صلى الله عليه وسلم القزع حرام وكسال فين زيغانو كوينكانا كانا غاوي بيكولا بامو ايتو كبير حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الامر التالي سونغ داكيندالا العقيقه وكسال دو موانا وباتنزو غامبا الختان وكتايريرو omwana oyo mata yukhtatanu wano yatayirirwa ddi qala ba'd annahu yukhtatanu fi sabi' atayirirwa nga wezeze ennaku 7 walakin lam yathbit hadha linabi hadithi si tuf wala hadithi igama anna nabiy sallallahu alayhi wasallam aqqa hasana wal husaini wa khtatanahuma في يوم سبعهما بتجركس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق حسن والحسين يسال حسن لحسين عقيقة واختتناهما نابتيردا في يوم سبعهما ملنقل أبو سانفو ولكن الحديث ضعيف ضعفه على العلم أهل العلم ضعف حديث باغا حديث ضعيف وسولو متايريلا وناwo yagalidde naye kiba kirungi omusayirira nga tannaba kukula naye omusanvula tewali bujulizi bugamba nti olw'omusanvu kwe tumutayirira ng'eyo inafu yabamanyi ba hadith al-aqiqa omwana oyo tumusalira aqiqa tuyinza omusalira kweza ennaku 7 aqiqa kyeki wama maana al-aqiqa sha'run alladhi ya'ti bihi al-mawlud hakadha qala ba'd ahli al-ilm bweboya oba obuviiri omwana bwajja nabwo babuyita aqiqa oba ensolo yonna ezaaliddwa obwoya bwejja nabwo okuva mu lubuto babuyita aqiqa kitegerekesa yohanas kitegerekese idhan hadha qawlun wa qawlu thani anna al-aqiqa hiya adh-dhabihu binafsihi ekyo kyebasala bennyini kyebasala kyennyini kibayita aqiqa sawa kana ma'az aw da'anun atadruna ma ma'na ma'az mujiman يجي معز قولوا لا ندري أو ندري أحسن حتى يمر الوقت لا نتتأخر معز ينبزي الغنم يبدأ كلاسي أو لكسلوش نيشي مكلاسي ينبزي يتبقى غنمو كسلوش نيشي يبوي مكلاسي ينبزي ngaki endiga empeo engabi ezo zonna kilasi erinnya taito yazo baziyita ganamu
naye yo ng'embuzi bagiyita maaz, endiga eyitibwa dhaanu oba kabsh, yendiga kabsh au dhaanu, hadha isama endiga. Amma almaaz bambuzi kilasi yabyo yonna bonna bagiyita ki? Alghanam. Falidhalik tumusalira ghanam. Lidhalik qala nabiyu sallallahu alayhi wasallam lilwaladin shatani au lilghulami shatani, lilghulamin shatani waljariyati sha, omwana omulenzi tumusalira embuzi bbiri au dhaanaini, endiga bbiri. Wa in kanat imra'atun au wa in kanat tifla au jariya wa shatun wahida, tumusalira embuzi emu. Walakin fa in lam yastati' li shatayn, bwobanga tosobola kusalira mulenzi mbuzi bbiri, fa shatun, sala embuzi emu, wa kadhalika jariyatun, n'omuwala embuzi emu oba endiga emu. Alladhi lahu istita' falahu shatani, alina obusobozi sala bbiri, li dhakarin, eri omwana omulenzi, walil untha sha, oba olina obusobozi sala bbiri, oba toyina sala emu. Abaana olina babiri, omwana omulenzi, embuzi meka? Mbuzi bbiri. Qiyasan anil wudu, eringa bwolaba wudu. Alladhi lahu alma, omuntu alina amazzi, yatawaddau kam marrat? 3 marrat. Fama huwa alwajibu? Almarra, murundi gumu. Wakadhalika alwajibu, ekiri faradha kwe kusala embuzi emu likulli mawlud sawa dhakarun au untha, muwala mulenzi embuzi, ekyo lwajibu. Naye Allah kufaddadde olina mu kantu n'omwana omulenzi Allah yamufaddala, nawe musalire meka? Bbiri. Walmatlubu wahidan amma thani sunna liman lahu istita'an, abalina obusobozi. Bitegereka musalire. Walakina shurut الذبيحة وبكل بويتي سليبوا كل ما يتعلق بالضحية، كل الشرط الذي يتعلق بالضحية نفس المسألة عن إيه؟ عن العقيقة. وبكل بويمبوزي endige salibwa ku lunaku lwa Yidi bwe bimu n'okusalibwa ku mwana wa aqiqa, tekwa kubeera mbuzi nsindwadde, si kakovu, si nnema, si byonna byebimu byebyo, obukwakulizo bwe bumu ng'obwa adhiya wakadhalika ni aqiqa. Tumusalira ennyama eyo tugigabanya emirundi 3, liman istata' dhalik. Athuluthu, ekimu ekyokusatu kisigala wano mu nnyumba. Wathuluthu, ekyokusatu ekyokubiri, lil akriba, ab'eŋŋandazo. Ekimu ekyokusatu kiwe abeetaavu. Ebigambo biwedde. Ate oli waddembe okukebulizaamu wekka, si musango ga nti abantu bange bali bubi ennyama. N'okebulizaamu si musango n'akatono. Nogalira twaha mukume enkumu oky'omutwe ogwo, ab'ebigende mu byoke, mufuke ebyenda, mulye obutaago bwonna. Ate bwe mumala akakadda konna mu kafumbe tukalye ekiro. Oli waddembe. Wakadhalika adhiya, naye onooba tugabye ng'ogambye bw'oti oli waddembe, tejja kukwatako. Naye wal afdal min dhalik, kola nga bwe tugambye, kimu kyakusatu kireka awaka, kimu kyakusatu mirirwano, kimu kyakusatu ab'eŋŋanda. Ntegereka. At-tasmiyat, okuwa omwana erinnya, tuliko ahkamul mawlud. Ennamula z'omwana azaaliddwa, mwana wo alamulwa ati, Busiraamu bumugamba butya? At-tasmiya, okumutuuma erinnya. Man ladhi yastahiqqu bit-tasmiya, ani ateekeddwa okutuuma omwana erinnya? Wal haqqu huwa abu, ateekeddwa okulonda erinnya taata w'omwana, walaysa bi ummi, maama toyinaayo hakkiyo. Walakinna afdala, ekisinga obulungi, ayatashawara,
wayatara okumutuuma erinnya malladhi yastahiqu bitasmiya ani ateekeddwa okutuuma omwana erinnya walhaqu huwa abu ateekeddwa okulonda erinnya taata w'omwana walaysa bi ummi maama toyinaayo hakkiyo walakinna afdala ekisinga obulungi an yatashawara wayataradhiya batuule bombiriri bateese tumutuumaani hatha huwa alafdal ekyo kisinga obulungi naye bwe tugenda mu haqqa ateekeddwa okutuuma huwa abu taata yateekeddwa okutuuma walakinna umma laysat laha haqqa fi dhalik laysat laha haqqu fi dhalik talinaayo mugabo gwa kutuuma mwana mulenzi walakin kutuuma omwana yenna walakin al afdala an yajlisa batuule wayatashawara bakubaganye ebirowoozo wayataradhiya basiime nti wayi ze mbadde ndaba omwana tumutuumaani tumutuume Taaha oyo taata ko omukazi twali mutumye Sowedi mutume Sowedi Sowedi mwana gutusookerako tumutume Sowedi shia bwe badde oga nti nzi kibadde ngamba tumutuumaani Hamidu mukazi nange tesirisiimye tumutuumaani Yusufu kya Yusufu nga babba mwana gutusookerako tumutume Yusufu nga babbi kati fa idha tanazaa bebagaana okukwatagana falhaqu li abi taata yasalawo olwo wambitegeera bagaanye okukwatagana ku mannya kati falhaqu li abi taata yagira ki lyonna lyaleeta lyeryo maama talinaawo haqu yonna yakugira ki yakkayanira kutuuma mwana bagaanye okukwatagana nti okale Yusufu lyoyagala taata yagambye agambye maama nti oyagalira Yusufu kale tumuleke tumutuume Yusufu tiwali mutawaana naye naye bw'aligaana naagaana ne batandika kusika mugwa falhaqu li abi taata yasalawo ŋŋambye tumutuumaani bas teri kalamu wahid teri kigambo kira Taaha ila yaumi alqiyama lidhalik ma alladhi lahu haqqu tasmiya huwa abu taata mu ngeri efaanagana bwetyo maratibu al-asma mannya ki line-up y'amannya levo yaago mwetulonda line-up y'amannya mwetulonda gatambula gatya wal afdalu martabu al-ula levo esooka ge mannya agayitibwa Abdallah wa Abdurrahman eyo levo esookera ddala mu mannya amalungi Abdallah wa Abdurrahman falidhalika qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maka yagamba nti ahabbu asma'i ila Allahi Abdallah wa Abdurrahman agamanya ge gali ku levo esingira ddala okuba obulungi tulina Abdallah wano bebali ku levo esookera ddala mu mannya mu nsi yonna mannya ga bbeeyi ddala n'ekibiina okumusingana ng'ate akwata embuzi abba ebikajjo afuka ku buliri ba abakazi kibooku kiba kyera ali ku levo y'erinnya erisembayo okuba eryawo gegasooka Abdallah ne Abdurrahman Abdallah tulinawo aliwa omu oyo akyatusinze mu mannya wano etugamba nti abamannya babadde ejjana oyo akulembedde ne kuddako Abdurrahman tulinawo kyennyamiza Abdurrahman emannya ag'okubiri emannya agakyasinze okusinzira ku hadisi gye tulabye levo ey'okubiri amannya agaddako al-mu'abbadatun asma'ul mu'abbadatun
amannya gonna gatandisa abdu, Abdul Aziz, Abdul Qadir, Abdul Karim, Abdul Mulekeyo, Abdul Razak, ago gegakyasinza okuba ku level gali ku level ey'okubiri mu kutuuma abaagala okutuuma amannya. Mwana wo n'omanya level gy'alimu, erinnya level ey'okubiri okuva ku Abdallah ni Abdurrahman. Level eyoddako al asma al mu'abbadatun agaliko Abdul Malik, Abdul Mun'im, Abdul Wahhab wa ghayr dhalika min al asma gali ku level yakubiri. Amma level eyokusatu asma'ur rusul wal anbiya, amanya gaba nabbi n'abatume. Ngani Yusuf, Yoze, Yunus, Isa, Idris, Ibrahim. Asma'ul anbiya wa asma'i atagaba nabbi agumari mutagaba rusul agaba nabbi ayuha nas intabihu. Nuh yali rasul twagala nabbi, Adam alayhi salatu wassalam, Idris, bannabi manyiyo babiri bokka. Abantu bonna abamanyiyo bannabi babiri Idris kati bali lidhalik waliyo Yahya, Zakariya, abo nabali bannabi tebali babaka. Waliwo enjawulo wakati wababaka ne bannaki agamazi amanya ge gaddako ku level yakusatu mu kutuuma. Level ey'okuna asma'us salihina min almuslimin wa ra'asuhum as-sahaba, amanya g'abalongoofu bonna naddala bakulembera abasahaba. Amanya g'abasahaba gayina enkizo gali mu ddaala lyakuna mu kutuuma omwana wo. Basahaba amanya g'abasahaba ngani? Uqasha, Umar, Abubakar, Umar bokka. Ilahi, Bilal, Fuman, Ali. Amanya g'abasahaba bonna kasitobulira nti sahaba ge gali ku level yakumeka yakuna mu bulungi. Al asma'u muharrama, amanya gali haramu okutuuma. Firaun, Qaruna, haramu gatuuma. Qaruna atali Haruna, Qaruna okutuuma omwana wo jinni oba shaitan, oba omutuuma amannya g'ensolo. Asad, mwana omutuma Asad, waliyadhu billah. Asad, kalbu. هذه الأسماء محرمة أيها الناس. كلب، أسد، فيل، خنزير. خنزير وليس مزي، وشيطان وليس مز. لا، كل هذه الأسماء محرمة. أسماء المكروهة agatamu okutumwa asmaul malaika. Noyita omwana we Jibril, la Jibril, Mikail, Israfil, la ayuha al-ikhwa, tetutuuma mannya ago. Noyita omwana we Malakul Maut, tokkirizibwa kutuuma mannya g'abamalayika gayita bantu, kitamula ddala mangi.
kuyita omwana wo Muhammad, mwana wo tebamutuma Muhammad, okumutuma Muhammad la, Ahmad la, kitamira ddala okuyita Muhammad olw'ensonga nti linnya huquuqu yaalyo tosobola zituukiriza. Muhammad ye muntu atenderezebwa, buli amwogerako amutendereza, min al mahmud, naye osiŋŋaana nga ate yatigomya abantu, bamutendereza mu buzibu bw'alina ku bantu. Idhan okutuma omunnya Muhammad si kirungi, kutuma omwana wo Muhammad, mutuma Ahmad si mannya malungi gatuumwa abantu. Amannya amalala agaganibwa okugamba Nuruddin, oli bamuyita Nuruddin, Shihabuddin, Saifullah, fataha Allahu lak, muyita Saifullah. كل هذه الأسماء لا ينبغي لنا أن نسميها أولادنا. أمن يقول تقيتا بانا بفي نور الدين، شهاب الدين، سيف الدين، لا، كل ذلك لا ينبغي. محمد، أحمد، يتوتوما بانتو من يأغو ونغري إفانغانا ويت نبشتو. نعم. Jamilu lilala terina buzibu, tegeeza ekintu ekirungi, walakin getogedde miteeko egyo mingi ddala egikkirizibwa n'egikkirizibwa tugirabye, buli omu amanyi waagwa we bamutuma biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Tujja kukomaawo ku somo gwaffe ogw'olwaleero. Batabi'in bagenda mu salihin, mulimu tabi'in wasalihin. التابعين والصالحين تباتوما متيكو gokumeka kuyinza okuba gwakuna giringa 10 n'obemeka mingi, naye gye gijja bamala byomwategere waagwa. Kati erinnya ng'otuuma waliwo sifa, erinnya liteekeddwa okubeera shuruutu al ismi, obukwakuliza ate bw'erinnya lyennyini. Linnya libatuuma labudda an yakuna al isma jamil hasan wal ma'na, hasan ddungi wal ma'na, n'amakulu gaali malungi, wasifa n'ekitendo kyalyo nga kirungi, wasidiqan, sidika kyeki kyewayito erinnya ekitendo ky'erinnya eryo nga kituufu ddala. Algani, sajja omugagga ng'oli mugagga, si kuyita mugagga nga wita kuza gundi kambe, ni mugagga atuuse naye ng'oli bubi osinga n'abaliwo, liteeka okuba nga erinnya sifa yeeyo. Watahfiifi lafudhi, bwaliwo amannya amakalubo g'okwatula, liteeka okuba nga erinnya ly'otumye omwana wo lyangu abantu okuliyita. Waliwo amannya oli ayogera erinnya nga liringa akaggo obuwanvu, ogenda okulimalayo nga nokkowookkooyi, olwa n'ennyota ng'ekuluma, linnya ly'omuntu muyita gyaki tikuyita muntu, kati bw'omuyita nga tewali mazzi obuzibu bukujjidde. Idhan erinnya liteeka kubeera khafiifu lafudhi, okulyato lyanguwa, wa qalilu huruf, nga liina n'ennyukuta nyimpi yimpi. Kitegerekese ezo shurut z'erinnya. Ma'ana amannya bamutuma gundi ogudwandwa, gwani nze mukulu gudwandwa, gudwandwa. Idhan linnya liteeka okubeera khafiifu lafudhi qalilu huruf, liina nyukuta ntono, sadiq, kibakuyita kyekyo kiriri. Kitegerekese tuma omwana nnaku musana kulazi kusange, ezo manya nabbi yagabajjangako
betumanga mbwa olinakola mbwa oyo mbwa abantu bajjajja bannabi mulimu bambwa bamuyita kilab begata ku jjajja waabwe owokutaano bamuyita kilab mukulumbwa kati beyitanga embwa beyitanga harb lutalo betumanga hazan bamukulu nnaku la ebyo siraamu tebutekkiriza oba otuma erinnya ebyo oteekwa okuba nabyo siraamu waffe tebwatulekera buli kintu kyonna tobundugula ku mwana manya muhammad nga tojja bisobola ngeri efaanagana bwetyo wabarakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin rasulillah sallallahu alayhi wasallam tumwebaziza rabbana tusobozezza okusoma nga tubadde ku kitundu kyaffe kikwatagana ahkamu almawlud ebikwatagana mu ngeri y'okulamula omwana azaaliddwa twogedde bingi buli omu amanyi bwe baamuzaala baamuyisa batya ne gwonozaala n'omuyisa otya ng'ali ku manhaji entuufu tugenda okuzzaako bw'anaabakkiriza nnyini ensi n'eggulu ani ateekeddwa okulera omwana azaaliddwa ebyo byonna tumuzadde ati ani ateekeddwa okuba naye omwana oyo ani ateekeddwa okumukuza akulire waani ku bazadde ababiri ekyo kye tujja okutunuulira tuleme okukaayagana omanye nti omwana ali wano diini emuteeka wano oba emuteeka wali wano waali naye si waateekeddwa okuba ebyo byonna tujja bitunuulira wanaabakkiriza subhanahu wataala oba nga wali balina kyabuuza kaseera kakubuuza awatategeerekese bwebiba nga bitegeerekese kya bbeeyi bwemuba nga mubitegedde kya bbeeyi insha allahu tabaraka wataala bwemuba temubitegedde awo abaganye woba obuuza tulabe tulongoosaawo tutya then tugenda ate ku topika eddako ngeno yategereka bulungi alaikum salaamu warahmatullahi naam okweggyako erinnya lyotoyagala naddala erinnya nga teriri ku ddiini era mu shuruutu gye ŋŋambye gesiyogedde zibadde ndooza nnyingi liteekwa okubeera arabiya ezimu ku shuruutu z'erinnya liteekwa okubeera arabiyi ghairu ajamiyi ebyo zonna bikwatagana ku linnya liwalabu eritali lyabawalabu tebirikwatako okulyetuma terina makulu litali lyabawalabu eritali palabu eritali lina ddiini bw'olyetuma terina makulu okulyeggyako oli wa ddembe n'okuliyita tolina musango kuggyako ng'okola kirigamba bw'okola kirigamba owedde naye bwebanga si kyokoze era nga n'amakulu tegawaawaza mu ddiini ate olina mutawaana osobola okubeera nalyo naye olyeggyako okuwona byonna oli wa ddembe barakallahu fikum alaikum salaamu warahmatullahi wayiboneko ku nsonga ey'okuba omwana ng'azaaliddwa mugayintende muwanda mukama kigenda kikisooka ennaku notugamba nti genda kikole ennaku musanvu bw'obanga tewamufunye wali nga yakazaalibwa sobola okukikola ku musanvu naye kiba kirungi nga bakamuzaala n'okikola oba tukisobola n'okutwala eri akisobola n'akikukolera ekirala ogende ku manya gano agasooka fulaana manya go nyonyago kiri kitya kubanga otuumye n'otateekako abdu n'otuuma fulaani oba hamid oba okumuyita malik mujarrad malik biduni idafati alabd otoyongedde ku kigambo abd n'omuyita malik oba aziz
liteeka kuba nga tekuliko alifu ne lam. Tumuyita al-aziz al-malik, muyita mujarrad aziz oba malik. Wal afdalu an tudifa ilayhi kalimat abd, kikiri ekituufu ekisinga obulungi. Naye bw'obanga tokikoze naddala mu kumuyita libeera nakira, teribeera maarifa. Maarifa asigala ali Allah subhanahu wa ta'ala. Muyita wisi jarrad aziz abd bwe bityo, naye nga tutaddeeko al-abdu al-aziz nebifaanagana bwe bityo. Mubitegedde? Namu Profesa alayhi salaam wa rahmatullah. Nayogedde entende naam. Gwali badde mulungi naye mukanyo guyinza okuba omukennyo ku mwana, naye bw'oba ogufunye fa alhamdulillah guyinza okuba omukennyo ku byenda by'omwana, biba bigonvu nnyo. Okwawukana ku nte eno Baka yagisomesa erimu ebintu ebitali ate mubisi, wadde nga n'omubisi ddagala, naye guyinza okuba omukennyo. Naye bw'oba omutonyezaayo katono fa awula, naye ng'entende emala kukubula, ekyo nokyeyambisa. Okwaziina tetukulinaako ddala, oba kale katukime bukimi swala katwazi nga bwe tugambye kale tuyinza okweyambisa omubisi gw'enjuki kale, naye okukima kale katukime bukimi swala bakatwazine bwazinyi tukoleko ekimula, kubanga byonna lam yathbitu ani nabi sallallahu alayhi wasallam. Naam, wataba tusaali tugende. Naam Sheikh alaykum salaam wa rahmatullah. Tafadhal. فصلاتك صحيحة ولكن الأفضل كوازين وبويا زين وان بيرازو كوازين نينجي نوبانغا تويتا بانتو ekiri afdal kwe kwazina watu lemedona okuma bukumi swala fasalatuka sahih wala man'i dhalik, swala yontuufu teyina mutawaana wabula oba olese ekiri awula ekyebbeeyi ennyo ku ekyo. Naam. Siri mufumbo ebambuuza bagamba ali mufumbo obujulizi bwembawa amanyi ashuha nafsihi nangamba nti okwekusana ekita kyotalina eze nengamba abakyala abali mu Busega bonna yange mutima nemejjamu okuwakawaka kirako olaba nti abakyala bonna bali mu Basiga bubo, abakyala bonna bali mu Busiga babo, kati ofuniddemu wa okufunawo okwo kuliridda wa? Ennyota bwekuluma n'otunula mu luzzi, ennyota ewona oba n'otunula ku mazzi. Kati ekisookera ddala abakazi abali mu Busiga bonna babo mulimu abafumbo. Kati onasabye abakazi abafumbo bonna babo ye kaakati babo mu ssaaki mu kubatunulako, mu kubalowoozaako. Kati waliwo ebintu bagamba nti ghayru mantiqiya, nti waliwo ebintu ebijja nga tebirina bikwatagana na bwongo obutegeevu. Kaakati abakyala kati bwatali mufumbo ebirowoozo byokozesa okulowooza ku bakyala abatali babokuneza okumuddamu nti bakima ebirowoozo Katonda abatalina kiro bibonereza abonero kya mubiri bwebukoze butya obuba gukikoze
kati kwe kuleeta ekifaananyi ekyo ne mugamba kati ngamba abakyala b'omu Busega bange basi batutte tesiti birowoozo naye kyaŋŋamba omuntu okozesa ebirowoozo alowooza ekintu kyonna ku mukyala Allah ajja muwonyereza. Okulowooza kulala, okulowooza kirala, era bagiyita hadithu nafsi, bagiyita hadithu nafsi la yu'aqabu bihi ila ba'da tatbiq. Hadithu nafsi omutima gukirowooza tibakuwandiikako musango ila ba'da tatbiq, okujjako ng'okitadde mu nkola. Kitegeerekese singa bikitabo ekyali nga bakuwandiikako ekyo twalirowooza bulowooza swala n'eggwe ne tugenda, lowoozezza swala ngisadde ne tugenda, la ila ba'da tatbiq. Okulowooza obulowooza naye okulowooza okuliko ebikolwa bagenda okuvunaana Mukama wange. Hadithu nafsi tebagivunaana. Hadithu nafsi la yu'aqabu bihi. Guddawo ne gulowooza kale osinga omukazi abadde wange oyo eyo hadithu nafsi. Naye bw'oyagala singa abadde wange n'ogoberezaako ebiddako awo obuzibu babuze. Naam muallim. Alaykum salaam wa rahmatullah. Nze musango munene. Kugeya kyeki? Gogeya tabaawo. Bw'ongamba naye tova mu ssaati eyo kusikugeya ate tolina musango okujjawo nga nnyiize. Naye okugeya ogamba ono ne mugamba naye mwali mwoyo nga tava mu ssaati eyo wayite okugeya. Dhikiru akhaaka, n'oyogera ekimuliko, okwe kugeya musango munene era bagenda kwokya omuliro okujjako ng'omwetondedde. Ne bw'ogamba nti omusajja ng'alina olubuto olunene, omusajja ng'alina ekiwalaata, ne bw'ogamba naye omusajja yaguze emmotoka nga si nnungi eyo. Motoka omusajja yazimbye ennyumba teyanyiridde. Okonna kugeya kugenda kubuuzibwako yawmal qiyama. Imaamu Ghazali yagaziyaawo nnyo awo mu nsonga y'okugeya. Bitegerekese naawe. Attajassusu ne attahassusi bakuyita bakufetterera bakuyita batya? Attahassus, attajassusu kwe okuketta. Ogenda n'oketta ekintu n'oyagala kukijjako mawulire, tajassus. Attahassusu kwe kubeera nti naddala tukozesa ekintu ng'obadde okinyonyesa mukono nga tomanyi weekiri naye n'oyagala okirabe. Ekibayita hissiya, tahassus. N'okozesa ekintu ng'okozesa biyusu kwe okuketta. Ogenda n'oketta ekintu n'oyagala kukijjako mawulire, tajassus. Attahassusu kwe kubeera nti naddala tukozesa ekintu ng'obadde okinyonyesa mukono nga tomanyi weekiri naye n'oyagala okirabe. Ekibayita hissiya, tahassus. N'okozesa ekintu ng'okozesa biyungo okigweko okitegeere. Masala kati nga bwe tuli wano n'ogenda ng'okozesa omukono nga tolaba oba n'oyagala ofune amawulire ago naye nga tolabye ekintu ekyo, kinyonyesezza mukono okifuna. Samma tahassala gundi okunyonyola okwangu. Kintu okozesa mukono alhissi. Ate tajassusu gwe wennyini gw'ogenda n'obuuliza onaakola atya, yeeyisa atya, biki n'omunyonyerezaako, oba n'ogenda mu ssimu ye n'oginyonyerezaamu ebirimu.
tajassus atahassus oba oyagala kukozesa kiyungo kikubuulira amawulire ago oyagala nga omuzibe okunyonyereza kw'omuzibe bagita tahassus yakozesa biyungo okusinga ate amaaso. Allahu a'lam. Alaykum salaam. Waliwo zambi lyonna okuba nti seeko watangambye olina ezambi okuba nti tomugambye. Okuba nti oyise ku muntu nga tomugambye swala etuuse, bakubanja okubeera nga omutegeeza gwe ategedde mutegeezi alina obutafaayo ye naye bagenda kuba nti wafaayo n'otegeera notumugamba kigenda okufuukira ettabu owategeera n'omanya notumugamba era agenda kwesibako nti siba kyeyaŋŋamba nga talaba nti nali nze sifuddeeyo seekaguba musango okuba nti bannaffe tulabye nga bakola obukyamu ne tusirika oba waliwo ekirungi ekikolebwa notumugamba agenda akyetebemu kuba ofuna omusango. Nabbi yagamba nti addiinu nasiha, eddiini ekitibwa eddiini kukola ebyo. Ate omusiraamu ye nga omulaba nga mwonoonyi ate era nga kale katugambe nti oba omugambye tosuubira tulabawo nti ate ekyo ekisingira ddala okugamba atali mwonoonefu. Mwonoonefu ate yasingibwa ddala okugambibwa kuba ye mwonoonefu already. Yasaana okugambibwa abeere ng'avaayo biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Bali gwe utegeeza wama alaika ila albalag, bw'olina muga mwonoonefu mu kigwe mugambe. Era Nabbi yakolanga daawa ku bantu boonoonefu. Bwe mugambe bw'anaaba Allah yagadde hidayatu tawfiq ajja kuteeka, bw'anaaba tayagadde Allah gwe gugize eki guwedde ate tolulunkana naye ng'agaanye. Allah yakugamba nti ayina we yayogera mu surati Yunus wali afa anta tukrihu nasa hatta yakunu mu'minin wama kana linafsi an tu'mina illa biidhnillah wa yaj'alu rijsa alladhina la ya'lamun. Gwe tojja kubakaka gwategeeza just yogera ti munnange swala nga yatuuse ogwo guwedde okujja kuno asaale ekiri Allah bw'aba mulesi falhamdulillah bata mulesi tagenda kuvunani gwo gwagwadda at-tabligh tegerekisi naam. Ate kati ddawa ye yakumukumyawo mu busiraamu tomugajja ngo tugende tusaale kumulaga obuzibu bwaguddemu okuva mu ddiini ye then bw'anaamala okutegeera nti yagwa mu nsobi then omuyita ajja asaale. Nabbi yakigaanira ddala sallallahu alaihi wasallam okuyita omuntu amannya gatayagala n'omutuuma erinnya nga tali akujja kuba alisiima tegedde gwe mukulu Kawawulo naga nti kale tuwalika nze mpawula ekitalina mutawaana naye okumuyita kyatayagala ogenda kisasulira yawmal qiyama. Kuyita omuntu amannya gatayagala mukulu ka jaketi tegedde tabbu nnene. Bamubuuza nti amazzi asana naye yali agalire yasana naye nga lirina okusiimira kiyinza obutakosa nnyo kubanga kyeyeyise kirungi, kyeyeyise kirungi kitegerekise tekiba kibi nnyo okuba nti kyeyeyise kirungi. Obusiraamu bulamula butya omuntu okwekuluntaza ku kintu ky'atalinaako kimu? Tabbu nnene muliro era bw'ona ogenda ku YouTube gyebiri nabitaddeyo byonna omutwe ko gwennyini bw'oba oyina smartphone genda ku YouTube ojja kubirabayo byonna nabitaddeyo okwekuluntaza kintu ky'atalinaako erimu. Oba ozizza omusango Nabbi yagwogera mu hadisi n'agamba sallallahu alaihi wasallama
nti al-izzu izari wal kibriya'u idari wal kibriya'u idari okwe ekitibwa kike okwekuza kukwe man naza'ani shay'an minhuma alibyeteekamu nga nakyefuula azabtuhu ngenda kumwokya muliro asitawayo okwekuza kwa Allah kati oba oyingidde mu kwokya omuliro ebintu byotolinaako kumanya. Wa barakallahu fikum walhamdulillah.